Leka tutambule tukeredde mu nsi ya South Korea eno. South Korea ennaku zino zonna erina ebizibu byayo. Mu Desemba mwokka yafunye abakulembeze ba mirundi 3 ba presidents basatu, anti ojja kusooka ojjukire eyali omukulembeze president waayo yamaamulwa n'akunkumulwa omukono mu kibya, bw'amaliriza n'asibibwa kyenkana mu makaage n'okutuusa kati gy'akyali, ne waddawaawo omulala n'omulala naye naye atudde matiitiiri. Kale nno byazzeemu ebya Yuni ye president w'eggwanga lino eyawummuzibwa, nga n'ekyamuwummuza oba ekyamugobesa kwe kuba nti yeetakula ewatamusiiye bwe yalagira amateeka ag'entalo ge gaba gakola. President Yoon ono gwe nkunyumiza nti bizzeemu ebibye lwakya lumu n'akwata amateeka n'agateeka ku bannansi mu ggwanga lino erya South Korea, n'abategeeza nti yali akitegedde nti waliwo obuzibu obwali bujja, nga waliwo abatamanya ŋŋamba naddala abo abamuvuganya mu by'obufuzi bwe yali president, nga beekobanye n'eggwanga erya North Korea. Jjukira North Korea ono tebali makambungu ne South Korea. Kakati mu mbeera eyo wakati mu kutiisatiisa n'okukuumira ensi ya South Korea ku bunkenke, yasalawo n'abaga nti amateeka ga kijaasi, amateeka ga ntalo ge gagenda okukola olw'okwewala obuzibu obuyinza okuba nga bugenda kuboolekera singa banaaleka ebintu nga biri yegeyege mu ngeri y'okulowooza nti byamannyo wenu kumbe kimyanku ye mugabe. Mwana wange ebizibu ne bibajjira. Kakati ab'oludda oluvuganya balinnya mu kyoto ne bakomba kwebaza eriibwa ne bagaa nti President Yoon togenda naffe ne tugenda. Mwana tuleka kusaagira mu nsonga eko baana newankubadde basooka kulemererwa ebizibu basanga bingi naye baamaliriza nga bamukunkumudde omukono mu kibya. Kale nno okuva ne kwolwo ebigambo ne bitandika okuyitiŋŋana. President yasigala mu makaage mu kibuga Seoul eky'eggwanga lino erya South Korea, naye eno kooti gye yamutumya n'emuteekako ebibaluwa bibakuntumi. Basooka ne bamulagira nga bataddewo akakiiko akanoonyereza banoonyereza ekituufu ddala ekyamuliko. Kakati ebimu ku bye balina okukola kwe kumuyita gye abitebye, bamubuuza akana n'akataanu n'akakaaga nakaakogere. Bw'ataagaana yagaanira ddala n'akomba kwebaza eriibwa n'agaa nti sigenda kugendayo. Obusungu bw'abatemba akakiiko ako akanoonyereza. Kooti n'ebalagira nti bw'abanga agaanye kale mumukwate. Omusajja baagezaako okumukwata omulundi ogwasooka, President Yoon yalema olw'okuba omwana w'omutaka nyenje tefiira ku kibanyi. Musajja Yoon yayina abantu abamumanyi ng'ate bantu bakulu era nga bamwagala. Abo be baateekawo ekiyinja ne balemesa abaali batumiddwa okukwata President ono, gattako n'amagye ge agamukuuma. Bino byalemesa. Kakati gavumenti n'abasajja bayo abapoliisi bagenda okulaba nga mu butuufu bw'olemerako ojja kusigala ng'olina by'oyonoonye. Balowooza okulwanagana n'amagye agakuuma president, ne balowooza okulwanagana n'abamwagala nga balabira ddala tewagenda kubaawo ka buntu. Kale nno ne bawanika nti katusooke tuddeyo, katulinde ekyosi kimale okuyita, tunadde era tunaakukwata. Kubanga ebbaluwa yali ebaweereddwa kooti yali ekyaliko ey'okumukwata era tebaagisazaamu, baagyongerako bwongezi nnaku. Kakano munnange lwabadde lunaku lwajjo, kooti y'emu n'abo abaali batumiddwa. Ojjukira luli bwe baali bajja omuwendo gwali mutonotono, baasooka ne bajja abantu nga 30. Poliisi yagenda okulaba tebamala ne basindika abalala 8, ne kitamala ne basindika abalala 200, n'ebikumi byalemwa gova ku maanyi g'abantu. Kakati munnange bwe baagize nga balabira ddala ekyo kyali tekimala, kwega nti kakati bwe kibanga bwe gutyo bwe gwali ku mulundi guno tusindikire ddala abaweerera ddala. Njagala kutegeeza nti we bukeeredde enkya ya leero, poliisi n'akakiiko akaali katumiddwa okubega n'okutunuulira enteekateeka za musajja mukulu ono Yoon kasuze keezooba n'abawagizi ba president saako n'amagye agamukuuma. We bukeeredde enkya ya leero njagala okutegeeza nti ekiriwo bakyalemereddwa okumuggyayo, naye waakiri amaanyi ge bakozesezza, obungi bw'abaserikale bwe bakozesezza businga ku bw'abali. Njagala okutegeeza gwe omulunya-mpuliriza, olwaleero okusinziira poliisi n'amagye bwe bakozeemu emirimu gyabwe, president ono bandimutwala
kubanga newankubadde abamwagala n'abakuumi be bayiyeewo omubiri naye we bugenza okukeerera enkya ya leero nga waakiri amagye ne poliisi agayiriddwa mu bungi ne gasobola okuyita buli ewasobola okubeera omulyango mwattu gamaze okulangirira nti waliwo ekitundu kugo ekimaze okwesogga munda mu maka ga pulezidenti Yoon n'ekigendererwa eky'okumukwata era ebitegerekese biwulikise nti mazima pulezidenti ayinza naye okutendowalirwa nekisangibwa ng'avuddemu emisinde n'adduka n'atonta ne bamulengera amakooti nga gagenda geewuba. Kale nno ebyo bye bisuubirwa okubaawo singa tewabaawo nkyukakyuka. Omulonyi ampuliriza nsiitaano yennyini wakati w'enjuyi bbiri era njagala okutegeeza nti we twogerera bino abatunuuliza era bagoberezi b'ensonga bamaze okulagula nti eggwanga lino newankubadde ng'akalembeekereza kabaddeyo naye kati waliwo akasambattuka akamaze okuyingirawo kubanga okulwanagana kuli wakati w'enjuyi bbiri eri abawagizi abawagira pulezidenti aleme kukwatibwa kyokka waliwo n'abo ab'oludda oluvuganya abawagira musajja mukulu ono agombebwemu obwala era atwalibwe ayogere ekyamuviirako okukola ebyambyone oba obusa byakolebwawe. Kakati bano bonna bali mu kusindikagana. Njagala okukutegeeza nti bw'otunuulira amaka g'obwa pulezidenti wonna nga we geetoolodde era geetooloddwa bw'ataba mwekalakaasi ku luuyi olwa pulezidenti aba mwekalakaasi ku luuyi olwa poliisi ne bannamagye abazze okukwata pulezidenti. Bw'ataba wa poliisi azze okukwata pulezidenti era bali mu kugugulana n'ab'oludda olukuuma ab'amagye abakuuma pulezidenti Yoon. Kale nno mu buli ngeri yonna oba oyagala oba toyagala bw'obusambattuko bumaze okuyingirawo kyokka ng'enjuyi zonna zirowoozesa abaziraba n'abaziwuliriza nti zigoberera mateeka. Bwe tuddeko ku luuyi olw'abakwasisa b'amateeka abaga nti banonye pulezidenti kubanga balina ekiragiro okuva mu kkooti, njagala okutegeeza nti olw'ekiyinja ekisimbiddwawo gamba nti amaanyi agateereddwawo abawagizi ba pulezidenti Yoon gabalemesezza okuyingira kabusimba ppiida era bangi balabiseeko bw'oba otunuulidde ebifaananyi ne kati wano wendi olaba nga basimbye madaala ne bagasimba ku bisaakaate oba ku kisaakaate ekiyingira munda mu maka g'obwa pulezidenti. Eyo nno gye bayitidde ne bawaguza wakati mu kutiisatiisa nti oyo yenna agezaako okulemesa enteekateeka za poliisi naye agenda kuba asibwa. Waliwo ebisoose okuyitingana. Omulungi ampuliriza nti abadde akola nga akulira amagye agakuuma oba abakuumi abakuuma pulezidenti Yoon yakwatiddwa kubanga nti abadde aziyiza enteekateeka za kkooti. Jjukira ekiragiro ekiriwo ekiragira okukwata pulezidenti Yoon kiragiro kivudde mu kkooti. Kakati gwe bw'ovaayo n'olemesa kkooti ekitegeeza nti oba omenya amateeka. Kakati poliisi yasoose n'etegeeza oba amawulire gasoose ne gategeeza nti omukuumi ono akulira bakuumi banne abakuuma pulezidenti musajja mukulu Kim Sung-un nti yakwatiddwa olw'okugezaako okumenya amateeka agadda eri ekiragiro kya kkooti. Naye kakati poliisi evuddeyo n'eyogera nti ekituufu ebyo si bituufu era musajja mukulu Kim Sung-un tannaba kukwatibwako newankubadde nga poliisi eyazze okukwata pulezidenti bakyezooba n'amagye agamukuuma. Amagye agamukuuma nago gategeeza gali ku mulimu gwago omutongole era ogwabakwasibwa ogw'okukuuma pulezidenti kubanga newankubadde ng'ono yagobwa mu bukulembeze naye tewaliiwo tteeka lyamugjamu kuga nti si pulezidenti era enteekateeka eyabadde ey'okumugjamu okumugjako obwa pulezidenti agoberwe eddala yabaddewo olunaku lw'eggulu ekitegeeza ono tannaba kugobwa. Enteekateeka eno yagudde butaka kubanga abaatudde nga naddala ye kkooti eya ssemateeka ye yatudde olunaku lwa jjo. Ebintu bino byatandise olunaku lwa ggulu. Kkooti eya ssemateeka n'etuula wakati mu kwagala okutuukiriza okugaa nti nno ezze kusala ggoye omuwabutwa lye yasala ebububiro. Omulunyi ampuliriza kyalemeseddwa era kkooti yatuulidde eddakiika zaabadde nnya ne kigaana kubanga abawi b'amagezi ne bannamateeka ba pulezidenti Yoon babadde bamaze dda okunnyonnyola nga pulezidenti bw'atagenda kukubikako kya mulubaale si bujeemu nga bwe babadde bamulowoozaako. Wabula bategeezezza nti tewaabaddewo bukuumi bumumala
kwesongola n'ayimirira mu maaso ga kkooti kubanga aliko ekiragiro ate ng'ekiragiro ekyo okusinziira ku bannamateeka kya bumenyi bw'amateeka pulezidenti bw'aba wakugobwa munda mu ggwanga erya South Korea takolebwa bwatyo nga bano bwe bakoze. Kakati aba kkooti ya constitution bwe baatudde ne ya ssemateeka ne bakizuula nti President Yoon yabadde talabiseeko, nabo ne bagamba nti tetugenda kutuula. Olwo nno ne kigenda ku likodi nti kkooti eno eya ssemateeka mu South Korea yatuulidde eddakiika zaabadde nnya zokka. Olwo nno neeremererwa okusalawo ekyo ekyabadde kirina okusalwawo mu nteekateeka eno ey'okukwata n'okugoba President Yoon mu bukulembeze. Kakati kino kisigala nga kiwa abasajja bano abakuumibwa President Yoon omwaganya olw'ensonga nti singa kkooti ya ssemateeka yabadde esazeewo olunaku lw'eggulo mwana wattu bandibadde bamuga nti takyali president, naye engeri oba akageri gye kiri nti baalemereddwa okubaako kye boogera olw'okwekwasa ebyo byonna ebyabaddewo, ekitegeeza Yoon newankubadde nga mugobe akyali president, amateeka agaddala tegaliiwo agamulumiriza nti si president wa South Korea. Kale naako ke kawaayiro kakyakambidemu n'abakuumi be ke bakyekutteko wakati mu kuwambiza amayembe okusigala nga ye president w'eggwanga lino. Mpozi era okufaanana n'olunaku olw'eggulo bannamateeka ba President Yoon bwe bayiyeewo omubiri ne bagezaako okukakasa kkooti ya ssemateeka ebyavuddemu okuyiwa omuzannyo gwonna nga bwe gwabadde gusuubirwa, ne ku mulundi guno beeyolese munda mu lubiri gayita amaka g'obwa pulezidenti. Wano baŋŋanze poliisi naye bagenza okujja bannyonnyole ensonga zaabwe. Poliisi yabadde yalabudde dda ng'ega nti teyagala kubalabako n'omulundi n'ogumu, era bwe bataweebwa bwe banaba tebabuuse nabo balangulo nabo bennyini bayinza okgenda okwejjuukiriza nga bali mu kawume kubanga bye boogera baabyogera dda, poliisi yabiwulirawulira dda era si neeteefuteefu kuddamu kubiwuliriza. Kyokka kino tekibalobedde kujja kwaŋŋanga poliisi n'okugiyimirira mu maaso bongere okukaatiriza ensonga nti poliisi bukyekwasa mateeka ku luno mwatu emenyemamenye teriiyo mateeka galagira poliisi kukola bino byeri mu kukola, era bandibadde beetondera abantu b'eggwanga lino erya South Korea nti bo be bakulembeddemu okumenya amateeka, bannamateeka be bagamba poliisi nti poliisi yeekulembeddemu okumenya amateeka era yeetondere poliisi. Kakati bino byonna newankubadde nga poliisi yalabudde nti ejja bakwata naye tekiganye bo oba tekibalemesezza kuyingira bajongera okuginnyonnyola, era gwe mulunya mpuliriza bannyonnyoleganye naye poliisi eganye okubiwuliriza neesigala ng'ekyalemezaamu eyagala okuyingira mpaka ng'ekutte pulezidenti. Kyokka buli ddakiika eyitawo omuwendo gw'abeekalakaasi gweyongera obungi. Kyokka ng'era n'ogwa poliisi ne poliisi neyo tetudde nakubuulidde nti mu ntandikwa obutafaanana ne bwe gwali luli mu January ku ntandikwa y'omwaka guno lwe baasooka okwagala okukwata pulezidenti ono bajja n'abayambi batono bano aba poliisi. Ku mulundi guno baleese 100 lulambirira nga bwe nkubuulidde, naye era olw'okuba omuwendo gw'abantu buli ddakiika eyitawo gweyongera ne poliisi eyongera okwongerako ku maanyi baleme kugisinga kubanga luli bye yayogera yaga nti abantu baali bangi nga bwegeraageranyamu ku minzaani ey'olupima olupima obungi n'obuzito bw'ani asinga amaanyi baali bajja kubasinga. Awo poliisi efuna obusungu ekozese ebyessi, kyokka nga kyali tekisaanira kubanga abantu bano bantu baayo. Ku mulundi guno eyongera buli muwendo oguyingira ogw'abantu ate nga jjukira nti baalabudde naye wadde nga abantu tebawulidde poliisi yalabudde dda newankubadde ng'ebadde tennayongera bungi bwayo, naye nti oyo yenna agenda okujja okuyingirawo ng'alemesa poliisi okukola byeyina okukola naddala nga mwekalakaasi tebagenda kumuttira ku liiso. Ekituufu ne gye buli eno tewabadde tewannalabikawo bantu oba muwendo gw'abantu gukwatiddwa, wabula okwezooba abantu beekutte wamu bwe bati benyigiriza nga bwewalabye abannuupu nga bakayanirwa omulambo gwa Honorable Segirinya ne bano bwe bali buli omu akutte munne bwati tewali kuyitawo yadde omunya teguyitawo. Kale nno bino biri mu maka g'obwa President Yoon eyali ow'eggwanga lino erya South Korea. Era mwana tu embeera yange eringa siiti njagala kuwulira nti newankubadde nga
poliisi ye yandibadde esuula emisanvu kituufu egisudde naye naye okuyingirawo okutuuka n'okukwata amadaala ebuuka ekisenge ate naye ebuusa emisanvu gy'abeekalakaasi abawagizi ba pulezidenti yuni kakati wano ani naawe oyinza okwewuunya bw'olaba ebintu ebifaanana bwe biti emisanvu guno gwa poliisi guno gw'abeekalakaasi bw'obuuka ogwa poliisi ogw'abeekalakaasi ate gwe togubuuka bw'obanga gwe poliisi kakati poliisi kigitwalidde oba kigyetaagisizza okubuuka emisanvu gy'abeekalakaasi 3 n'emala etuuka ku maka g'obwa pulezidenti naye era lukyako yalugendera ddala mu maaso ntunula wano ndaba poliisi egezaako okulemesa buli atambula naye beeremesa be bawulira nabo sebo tebawulira kaka amatu galimu envumbo kyokka ng'embeera wadde yakusikaasika miguwa naye tewaliwo yajjeeyo kyasi oba kissi kubaako gwatuusaako bulabe kakati era ekirala kyennengera ekinyuma mu bino bebeekalakaasa engeri gye beetwalamu nkubuulidde nti olwaleero abeekalakaasi ba mirundi ebiri obutafaanana ne bwe gwali ku mulundi ogusooka bw'otunuulira abeekalakaasi abawagizi ba pulezidenti yuni b'ensonga zaabwe bazikutte mu ngeri ya kizungu nnyo abamu ku bo bakutte bendera za bungereza abalala balabiddwa nga bakutte bendera za Amerika nga bagamba togeza mulekeraawo obubbi stop the steal mulekeraawo obubbi kakati bo bali abalala abaga nti baagala yuni akwatibwe bo bendera ze bakutte za ggwanga nga bagamba mukikwate ekisajja ekyo mukikwatire ddala mukikwate kakati bwe bityo bwe biri naye era akalala kennengedde wano obutafaanana na bwe bibeera mu nsi endala mwana tunjagala okubuulira nti abeekalakaasa abalabibwa nga bebeekalakaasiza ku luuyi olwa pulezidenti yuni bonna bantu bakulu bwe batunulira wano n'obalaba mu kifaananyi bantu basajja n'abakazi abatuludde ddala bakulu mu myaka ne mu ndabika kyokka bw'otunulako ku luuyi luno olw'abeekalakaasa abagamba poliisi ekwate pulezidenti ate mwattumu omulimu engeri y'abatiini kakati omuzannyo guli wakati awo mu myaka mu ndabika mu nkula ate nga newe nkugambye nti ensonga w'ebitongole ebibiri ebikuuma ddembe nga buli kimu kikkaatiriza nti ffe batuufu mwe muli bakyamu binyuma mwanatu ebiri mu maka g'obwa pulezidenti yuni ono eyeggalidde mu maka ge okumala ewiikisi eziwera okuviira ddala ku ntandikwa y'omwaka guno neeri omwaka bwe gwali guggwako amala kunkumulwe omukono mu kibya omulungi ampuliriza obutafaanana nga bwe bibadde kubanga ojja kujjukira nti ab'oludda oluvuganya bwe beekobaana okugoba pulezidenti yuni mwana wattu waliwo n'ab'ekibiina kya people power party omusajja ono yuni mwabadde akulemberera eggwanga lino kino kyekibiina ekiri mu buyinza people power party naye nga bwe nkubuulidde obutafaanana nakyawano ekya nuupu people power ekyawano okusinga kyabavubuka okutwaliza awamu naye nkubuulidde nti abalabiseeko nga bakibiina kya people power party eri mu South Korea munange bazeeyi bakadde be bataddewo engeri y'okunoonya n'okuleetawo amaanyi g'abantu bakadde naye ku mulundi guli mbadde nkutegeeza nti ab'ekibiina ekyo beekobaana n'ab'oludda oluvuganya ne bamala bagobaganya pulezidenti yuni mu ntebe ku mulundi guno ab'oludda oba ab'ekibiina kya people power party mu South Korea ab'oludda bamemba ba parliament munda mu ggwanga eryo nga basajja ba yuni ku mulundi guno balabiseewo era weebali be bamu ku abo abali mu kukola enteekateeka zonna eziremesa poliisi okubaako kyekola n'abo be yazze nabo kakati nabo ssebo bataddewo solida mu ngeri eyo bamulage nti bali wamu naye era tebaagalira ddala bino ebikolwa eby'obumenyi bw'amateeka ogenda mu maaso nga bikolebwa naye ng'ate luli bamuwemukira so nga omuwendo gwali guganya okuwera ssebo gwali gumugoba naye munnange n'owuwa omusalira omusango ne gumusinga waakiri n'oliwa yembeera eyo mwe baatambulira kyokka ku mulundi guno weebali era balabibwa nga bakola ekisoboka okulaba nga mukama waabwe tagenda olwaleero munda mu ggwanga erya South Korea akolanga president muyite acting president ye Choi Sang-mok ono avuddeyo n'alabula nkubulidde nti ensi eno
mu myezi ebiri okuva mu December okutuuka olwaleero efunye abakulembeze basatu. Ojja kujjukirwa nti ono gwendi mukunyumiza yasikirwa musajja mukulu Hani Dak Su. Kakati Su bwe yalemererwa naye ebigambo ne bitamutambulira bulungi, Choi Sang-mok n'amala asika era kakati yakolanga president munda mu ggwanga lino erya South Korea. Nenno naye seba atudde matitiiri ng'enkoko ebiike wali omusege, kubanga ebigenda mu maaso newankubadde nga ye president kyokka naye olabanga alengera ebirengere. Era olwaleero avuddeyo n'alabula wakati mu kukangazza n'ayogera naga nti abange mmwe enjuyi ebbiri ezirwanagana temulabanga mugenda kuleeta akamogo ku nsi yattu. Naye nze mbalabula president yalabula, bamuyita Choi Sang-mok, abagaye nti yabalindidde awantu awa wamu we wavaayo ku bonna abali mu kulwanagana, abali mu kusindikagana olwaleero abasikangana ebitogi ku njuyi zombi, poliisi n'amagye agakuuma president bwe wanaalabika wamenya etteeka ne berina abalimu bweriti nga libongofu, tagenda kusirika busirisi. Tagenda kukwata mikono agizingire mabega ng'omunafu, agenda kukulaba ng'akola enteekateeka yonna ejjayo nenokolayo nekwata oyo amenya amateeka g'eggwanga eryo abalabisa abaswaza amuteeke mu mateeka naye gamulamule, so si kumuleka ng'aniigina ng'embuzi eyasize ekibya. Mu bufunze alinga ng'agamba nti bagende mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okusikangana ebitogi, naye kuba waleme kubaawo amenya amateeka. Kale nno byebyo kyokka nga waakiri nkitegedde president tannabakwatibwa. Ebisinga tujja kwongera okubimanya gye bunajja